Yes, webale kubanga okyatambula naffe ku Red Zone TV, webale kubanga okyagoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV, atanaba kubanga osubscribing nyongera okusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribing ku channel eno, oberenga tomisinga nsonga yonna, era ojja kubeera omu kwabo abanasooka ng'okumanya singa Red Zone TV enabe ine nsonga yonna gyetaddeyo. Olunaku olw'ejjo ndowooza lwabadde lwajjo twakuleetedde eggulire nga tukulaga omusajja oyo golaba mu kifaananyi amanyiddwa nga Habi Buwembo, omusajja oyo okuva e Rubaga South gy'awangalira era gy'asinzira najja n'ateeka embeera mu ggwanga Uganda, najja n'azoganya era nga nkuleetedde eggulire ddala kubanga mbadde mpita ayita mu kibuga Kampala n'engwa ku lupapula olumanyiddwa nga The Observer. Olupapula luno nga lukubye omutwe omunene ku front page yalwo nga lugamba nti the heavy price of annoying the speaker, that is none other than Anita Amongo, omukyala akubiriza parliament eno y'e11 nti omuwendo omunene ogusasulibwa olw'okunyiiza speaker akubiriza parliament amanyiddwa nga Anita Amongo. Nange ne ngamba olupapula luno njadduleeta njaddujjayo ngende ndusome ndugende deeper ngende mu details ntegeere ki ekituufu ekigenda mu maaso, then mmale nkikuleetere ggwe nga siyinza bbi kuyisaako. Nina wano bannyinaze nga ba Alowo Keti, nina wano bannyinaze nga ba Nakate Viviani, nina baganda bange wano nga Basalirwa Simon n'abalala muli bangi nnyo n'abali ebweru w'eggwanga nga siyinza kubayisaako ggulire ino. Kinkakatako wano ku Red Zone TV okubeera nga mbibaleetera. Bwe ngenze munda okusoma olupapula luno nga lulaga nti omukyalo ono amanyiddwa nga Anita Amongo okumunyiiza obunyiiza olina okusasula omuwendo omunene. Omusajja amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake Butebi mbu ekyamuviirako kubeera nga agobebwa ku bwa commissioner mbu kwali kunyiiza Anita Amongo oluvannyuma lw'okukola tweets omukutu gwe ogwa Twitter ez'enjawulo mbu nga tezisanyusa speaker. Okusinziira ku ntegeera yange gye nsobodde okutegeera n'okunoonyereza okutono kwenfunye, waliwo omukyala amanyiddwa nga Honorable Pasis Namuganza, State Minister ow'ensonga ez'ebyamayumba oba State Minister for Housing. Ono naye mbu ebyamuleetera ebizibu okubeera nga akubibwako akalulu okumuggya mu ofiisi gye yali alimu obudde obwo, era kyava ku kubeera nti yanyiiza omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo. Nga nkutwala njagala bannaye odi eno tugikwate mpola gwali ku Red Zone TV kuba njagala ensonga eno tugitegeere bulungi nnyo. Nagikunoonyereza ne ngamba nja ginoonya, nja gifuna, nja gisoma njitegeere njikuleetere bulungi nnyo. Nina akatambi ke ngenda okuzannyira omusajja amanyiddwa nga Habi Buwembo ebimu ku bigambo bye yayogera naye nga tetunatuukayo. Njagala nyongera okutegeeza waliwo omusajja amanyiddwa nga Moses Bigirwa, ono nga yasibwa ku nsonga ezitannyonnyolwa era kye bagambye wano nti unclear reasons, naye mbu nga zeekuusa era naye ku kunyiiza omukyala Anita Amongo akubiriza parliament okunyiiza. Njagala ontegeere bulungi nnyo. Waliwo munnamawulire amanyiddwa nga Moses Mugalula, ono temumwerabira, ono naye nga yasibibwa ennaku eziwerera ddala ze yamala mu kkomera e Luzira nga naye mbu era naye yanyiiza speaker Anita Amongo. Ate nga saagala mwerabire social media user amanyiddwa nga John Sentamu, abangi gwe baali bamanyi nga Kerry Slender, ono naye nga yasibibwa yakola alina stunt gye yakola ku prison y'e Luzira era naye n'ateeka ku Twitter ye mbwera ebyali byekuusa ku bya Anita Amongo okugenda e Roma n'asisinkana Papa mbu simanya mubijjukira nyinza obutabiddamu, simanya aleseeyo ekizigo mu Vatican ebikoze bitya, mubijjukira bulungi nnyo ebyo. Ono naye yasibwa era mbu kunyiiza speaker. Kakati saagala ate mwerabire waliwo omusajja amanyiddwa nga Habi Buwembo, ate ono ye alina ekyenjawulo kyataddewo ekyawukana ku ky'abaana abalala bonna benkusomedde. Njagala tugende mpola, bwe batonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel eno obeere nga tomisinga nsonga yonna. Omusajja amanyiddwa nga Habi Buwembo yavaayo n'avumirira n'ateeka akazito n'alabisa n'akola n'olukiiko lw'abamawulire n'ategeeza nti bannayuganda bannange omukyala akubiriza parliament y'eggwanga Uganda yagoba Honorable Francis Zaake Butebi mu parliament ng'amulumiriza nti ebikolwa bye tebiweesa parliament kitiibwa. Habi Buwembo ono n'avaayo n'ategeeza speaker Anita Amongo nti we bibanga ebikolwa bya Francis Zaake tebiweesa parliament kitiibwa nga naye ebikolwa ebyo bikolwa ki ng'omuli okubanja abantu abaasibwa, omuli okubanja obwenkanya ku nsonga ez'enjawulo. Habi Buwembo n'ategeeza speaker wa parliament nti nnyabo
bwe kibanga ekyo ebikolwa ebyo tebiweesa parliament kitiibwa kati ate ekyokubba amabaati ate ekyo kinene nnyo nga bwe wagoba Zaake olw'okuba nti ebikolwa bye biriwo ebityo nga bwe wabinnyonnyola naffe twagala tukuwadde ennaku 7 ngenda bikuwa mu bigambo bye naawe obyewulirireko gwali ku Redzone TV yamutegeeza tukuwadde ennaku 7 tosobola kubanga gwakubiriza parliament ate nobba amabaati n'ebigambo ebirala byonna ngenda bikuwa obyewulirire bamuyita Habibu Buwembo omusajja oyo ava Lubaga South gy'asinziira ate nga mupya nnyo mu kibiina ekya National Platform naye ate embeera gy'ataddewo yanjawulo mukko takiwulira oluvannyuma lw'ebigambo ebyo bye ngenda okuzannyira obiwulire ebirala nyinza obutabimalaayo naye nja kuzannyirako ebyo ebitono bye nsobodde okufuna Honorable Habibu Buwembo wakati w'omwaka gwa 2022 n'omwaka gwa 2023 abadde azoganya nnyo oba abadde ayiriba nnyo n'omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo era nga bino bijjidde mu kiseera ng'omusajja ono yakeegatta ku kibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lwe yava mu kibiina ekya FDC kubanga ye yayogerako eri abamawulire naffe ffennyini wano ku Redzone TV twamuleeta n'abyeyogerera nti ye yalabirawo yawunyiririzaawo nti FDC eno erabika yayingiddemu nabe n'agamba lwaki ndekerera pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kangende neegatte ku kibiina kya NUP kati gwali ku Redzone TV njagala okutegeeza mu bigambo bya Habibu Buwembo bye yayogera byamuleetera okumusiba mu kkomera ennaku 157 ng'ogasse emirundi gyonna gye bazze bamusiba ennaku zino 157 gwe mwezi gumu n'ekitundu omwami ono yasibwa oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebimu ku bino bye njagala osooka owulire nga tetunaba kubanga tugenda ewala omusajja oyo bamuyita Habibu Buwembo ava Lubaga South njagala osooka owulirize ebigambo bya Habibu Buwembo nsooke nkwongereyo kubanga ensonga eno mpanvu ate nga twetaaga ne tugitegeera bw'oba okyali ku Redzone TV nga tonaba kubanga osubscribinga kirira wansawe wali ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel okwate ne kade akaka notification ojja kuba tomyesinga nsonga yonna Redzone TV kwe tuli sooka owulirize ebigambo bya Habibu Buwembo nkwongereyo wabakosezza mu bigambo byo byewakozesezza tugenda kuvaayo tetugenda kuddamu kwogera bigambo katugenda kujja nabikola mukimanyi bulungi nti palamenti eyo ekiseera kyaliwo nga almost buli mwezi ebeeramu embizzi ezitambula nga bagobagana n'embizzi n'ebifaananyi by'ababaka ba palamenti nga buli mubaka wa palamenti ali mu palamenti nga akubiddwa mu bifaananyi byaki by'embizzi kati ekifaananyi kye balwanirira nga bakozesa okupimpikinga Zaake nti baagala kukuuma kifaananyi kya palamenti kyekiseera ekifaananyi kya palamenti kiddemu okujjukiramu ki embizzi singa teyeetonda era ng'emu ku mbizzi zetunoonya yembizzi eyeyerusa nga naye bwe yeekola ki eyeyerusa tugifunira lipusitiiki nga mumyufu tugisiiga emimwa egyo tujambaze n'obuwaani spectacles tujambaze ne earrings nga mpanvu nga zakola ki tugidesigning ng'ekira ddala mu kifaananyi ky'oyo agezezzaako okumokinga eddembe ly'abantu abatulugunyiziddwa bw'abanga tayagala kulaba mbizzi emufaanana Anita alina ennaku 7 days singa yeebaka ku nnaku zino ne ziyita zigwako Friday Parliament gets zaayo ne ku Saturday zibeera ezigule oba Monday lwaba lwemuba musuubira action okulaga nti nno ebikolwa bino tetulinyumirwa so byebyo ebitono byensobola okwogera muganda waffe Alex. I'm going to be brief as my colleagues have managed to give a lot of information as regard to this matter. Anita agezaako okuzimba ekifaananyi nti ye palamenti era ayogera ku ye aba ayogedde ku kyobola kifaananyi kya palamenti era impeachment egenda maaso nti okwogera ku Anita oba oyogedde ku palamenti. Yes, ebyo bye bigambo ebimu ku bigambo bya Habibu Buwembo. Ekisinza okuleetesa eggulire lino omusajja ono oluvannyuma lw'ebigambo ebyo
teyayimirira avuddeyo ebbanga lyonna ng'ateeka Anita Amongo ku bunkenke. Era ebibuuzo ebibadde byebuuzibwa naddala mu lupapula lw'amawulire olw'enkulaze olwa The Observer nti okunyiiza Anita Amongo ye kikutwaza mu kkomera ebbanga erisukka ne ku Habi Buwembo lye yamala mu kkomera. Njagala nkutegeeze nga nsinzira ku bigambo ebyo nti waayita ebbanga ttono Habi Buwembo oyo abamumanyi oba abaaliwo obulungi ennyo, omusajja ono yakuba press conference wali ku ofiisi ye esangibwa e Nalukolongo. Ennaku z'omwezi zaali nga 22 omwezi gwali gwa mwenda omwaka guno gwennyini. Omusajja oyo yayita press conference olukiiko lwa bannamawulire abategeeza ensonga ezigenda mu maaso era abategeeze butya bwakyayagala okulumiriza omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo ku nsonga omuli ensonga z'okubba amabaati n'ebintu ebirala ebyokudibaga paalamenti. Omusajja ono Habi Buwembo baleeta poliisi ne baleeta amagye ne baleeta ebitongole ebyokwerinda ebyenjawulo omuli ne military. Omusajja ne bamuyoola tebamukkiriza yadde okuyingira ofiisi ye. Abali ku Red Zone TV ensonga yo nagireeta bulungi wano nenjibannyonnyola newankubadde tetwali live naye nagireeta era bimu ku bifaananyi ebyo byolaba. Habi Buwembo yakwatibwa n'ateekebwa mu kamotoka ako koolaba ke twakazaako Nalufeenya n'atwalibwa ku poliisi y'e Nateete n'amala n'aggibwawo n'atwalibwa ewalala. Era we twogerera Habi Buwembo oluvannyuma lw'omwezi nga gumu n'ekitundu Habi Buwembo yamala n'ateebwa. Wabula oluvannyuma lw'okuteebwa yaweebwa beyiro ya bukadde 10 sente ezo nga za cash. Era Habi Buwembo n'aba nga yafuna beyiro okuva eruzira gye yali asibiddwa n'aba nga kati alya butaala naye nga omusango tegunnaba kubanga guvaawo. Habi Buwembo ono yavuddeyo n'ayongerezaako n'abategeeza bannayuganda mwenna nti woba oyina obujulizi obulumika omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo buleete era yiye engeri yonna gy'obumutuusaako kubanga lwanaaba agenda okuddayo mu kkooti ensonga ajja kuba asinzira ku obwo obujulizi bwe munaaba bumugattiddeko. Kati nze wano ku Red Zone TV gano amawulire gaba gatugasa naddala mmwe abatugoberera kiba kitukakatako okubanga tugakuleetera nga mukyali ku Honorable Zaake nga mukyali ku bantu ab'enjawulo nga Pasisi Namuganza kakati ate wavuddeyo omusajja amanyikiddwa nga Habi Buwembo. Ono ateri antama amanyiddwa nga omulwanyirizi w'eddembe kayingo oba social justice activist ate nga memba mu kibiina ekya National Unity Platform avuddeyo n'ategeeza nti tagenda kulekeraawo ne bwe banaamusiba emirundi gyonna agenda kusigala ensonga akyagirumiza mannyo. N'abasaba bw'oba olina obujulizi bwonna buleete yiye engeri gy'obumutuusaako bubeere nga bumuyambako okwongera okulumiriza kubanga yagamba omuntu eyabba amabaati tebasobola kumuleka ayine ate nga yakubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga ate nze yakuba enduulu ate ne baba nga nze gwe batwala mu kkomera. N'agamba nze ndi mwetegefu okufaafaagana nabo era ebigambo bya Habi Buwembo nja bikwongera bwe naaba nga mbifunye. Red Zone TV ffe gino emirimu gye tukola amawulire gano ge tukuweereza so kati gwatanaba kubanga osubscribing ojja kumisinga bingi. Kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel okwate ne kade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna amawulire nga gano gabeere nga tegakuyitako. Habi Buwembo bw'atyo oyo ataddewo embeera era wano wensinzidde nange ne neebuuza ne ngamba kati singa bakwata ku nzaabe aleesa amawulire gano. Olaba oli yakola bukozi tweet ku Twitter n'anyiiza speaker ne bamusiba. Oli yayogera bwogezi nti wabbya amabaati n'anyiiza speaker ne bamusiba. Kati nkuba akafaananyi ggwe ali mu kuwuliriza weegendereza omukyala ayinza okunyiiga ng'owuliriza audio eno naawe ne bakunona. Kati saasira nze anoonyeza amawulire gano nenjagala ate nga kuleetere naye ate mu ngeri ey'enjawulo waliwo omusajja gwe bayita Kakwenza Lukira Bashayija ate ono ye bw'asabula asabulira ddala. So kati mwetegereze nnyo osobola okgenda ku tweet ya Kakwenza Lukira Bashayija gwali ku Twitter n'oba nga omusaakingako n'oba nga omugoberera n'oba nga osobola okulaba tweets ze zakola. Osobola okgenda ku Facebook n'onoonya page bagiyita Habibu Buwembo oba Buwembo Habibu n'oba nga omugoberera era ensonga zonna ojja kuba ozisangayo. Red Zone TV kwoli atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna tuddemu tuwuliziganyemu updates endala ezijja zengenda okubanga nkuleetera. Webale kubanga okyaliko mwebale kubanga mukyaliko mbaagala nnyo.